Mali versus Uganda. May it please your worship. Robert Baroto. I'm appearing jointly with the Honorable Selko Mohammed. I'm appearing jointly with the Honorable Selko Mohammed. Robert Baroto is my name. I'm appearing Robert Baroto. With the Honorable Selko Mohammed. Tima Jamil. Karuba Eno. Karuba. Kahin Irene. And Awero Sara. Josh, the applicant is in court. My land colleague, Mr. Amarit Timothy, appears for the state. Maybe we'll introduce the other colleagues. Yes, may it please Your Honor, my name is Timothy Amerite, Senior State Attorney in the Office of the DPP. For the respondent, I appear along with Counsel Zubeda Namugeni and Counsel Sania Namugerwa from Sania Namugerwa and Company Advocates. My Lord, in addition, I appear also together with Counsel Mugobi Hakim from Almond Advocates. Hakim? Yes, my Lord. Your Honor, this matter had been scheduled for hearing for today, but the trial judge being indisposed, we pray for another date. Even incidentally, we had a discussion with the land senior state attorney. And we are of the view that the matter can be adjourned to next Monday. However, with the rider that if the court is available for us this week, then a production warrant can be issued for the applicant to appear, because we are supposed only to highlight our submissions, make some responses, and then the court gives us a ruling. So, unless Mr. Amarit has changed his mind, but that is what we agreed before we came in, that we can adjourn to Monday, only with the rider that we can have a production warrant issued anytime the judge is available for us, because we are informed that he's indisposed on health grounds. That's it from me, unless my other colleagues want to say anything.
My lord, the proposal is agreeable. Assigned urgently by the principal judge or some other matter. It's not that it, not a matter of principal. It's simply an urgent assignment by the principal judge. So, as proposed by the parties advocates, in the event that the judge never accepts the matter, we shall definitely say it's the production warrant during the course of this week. Otherwise, this matter is adjourned to 2nd of December, year 2024, which is next month. After further months. Most of them. We should have the matter called on Monday at 10:30. Journalists try to be the other side. Okay? Let's be alright. Okay? Together.
olwaleero Munnayuganda atugoberera ku Next Edition TV ne ku X Media. Tubadde ku High Court era ebivuddeyo byonna abasinga mubitegedde. Haji aziddwayo mu kkomera ekigo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 nga ye Mande ya wiiki eno gye tugenda okuba nga tuddako oba Mande ejja. Bano benyimiridde nabo mu kaseera kano waliwo taata waliwo ne kanso. Kanso kendoza ku ludda lwa taata ebivudde mu kooti. Ebivudde mu kooti sebo bitweraliikiriza naffe abafamire olw'ensonga tuzze n'essuubi ddene nnyo nga tumanyi nti Haji tugenda naye olw'okuba nti munnange tekisobose era tuli beeraliikirivu naye era essuubi tulina mu kooti tetujja kukoowa tujja kudda buli kooti lwena etugamba okudda tukomewo okutuusa nga Haji afunye obwekanya. Okusobola ku byempulira bagamba nti kooti ekuwa ewiiki emu bweti enaddala High Court kiba kugamba kiba kya kyewuunyo era kiba kirungi. Lwaki gwe ate otiddemukko ng'ate bakongezaayo just wiiki emu? Wiiki emu si mbi kusinziira ku buzito bw'omusango bwandibadde mwezi oba myezi 2 naye katugume kuba nti tubadde twesunze okugenda ne Haji naye era tujja kuguma ne Haji mulabyeko njogedde naye mugumu. Abawotookeredde babadde bangi nnyo okwawukanako ne ku mulundi guli. Olowooza kivudde ku ki abantu kubanga siga nti muva mu famire y'emu nti oba muva mu bitundu bye naye leero okuwotookerera kungi eri abantu abadde bazze ku sayidi ya Haji. Abantu era tubalina kuwotookerera nabo tubadde tusuubira nayo bo kibadde basuubira naye tubeebaza okutubeererawo. Tubeebaza nnyo abamawulire abantu mikwano gya Haji kuba abasinga Haji tabamanyi na kubamanya tabalabanga nako naye olw'omukwano olw'okwagala tweyanziza tweyanzege temukoowange era mukomeewo. Kanso ensonga eno etulazaawa? Ensonga eno ejja kuggwa nti omanyi buli batuwongereyo bwe batyo nga tebatuwa bbanga lya mwezi ne batuweera mu wiiki tuba tulina essuubi naye nga kyengeeza okulaba nkubiriza baami okweyongera kubeera abavumi beeyongera okujja ku kooti Haji tusobole okuba nga tumubeererawo. Kyekireetawo embeera eno kubanga ndaba Kisuso mulamuzi Ruti yaliiwo yatugamba yali mu training leero kubona alina emirimu tekaabeere kagenderere mu kulaba omulamuzi tumusabira Katonda asobole okuwona kuba kyefunyemu bategeeza banaaba wiiki enazze bajja kuba asobola oba omusibe okumuzza production warrant bayinza okukola ki kumuzza naffe tumubaza bubaza omulamuzi bonaakomawo ate kyembadde njagala okukuutiramu ekirala okikuutiranga kuzuula tasanyuka nnyo olw'omusiba bwoti obeeranga eyamutta omulabye essanyu lyafunye lingi nnyo okulaba ng'asibye bbaabo taata w'abaana naye singa kijja mutuukako naffe tujja muwaabira era gwa Haji bwe guggwa nga ffe abaana tugenda kuggulawo omusango netugugula ku ye kale tuyanza nnyo toyanzeege embeera bwetyo bwetambula nkugambye ndi ku Next bwe yanyumye abantu sooka obalage yanyumye Sweet 16 olwaleero ekibaddewo kiki ekidda kubanga ndaba mutookerera kungi mukko mpotookeredde nange baami naye abalindirira amazima tebakoowa tulina okubeerawo nze ngenda kweyongera okuba nga nzijja kubanga kino ekyange sikigule kiva ku mutima gwange Katonda kyeyanjolesa bwe nyiza okwogera kubanga Haji simumanyi naye tamumanyi nalabiraawo nga kinkutteko baami nga nyina okubeerawo kakati ngenda beerawo paka Mukama lwanaaba asazeewo ekirungi kyonna kirungi omusiraamu agamba Allah tagera kibi ne kyagenda okusalirawo katugende Mande teri wala kale ino Silvia Auto Parts ewa Kisekka mujje muguleyo ne ku spare ow'emmotoka mwabatambuza ebigere ba deshi mulete baganda bayinza okudala kale yakwebaza bannamawulire bonna bayituba batiktokers bonna basobola okuyimirirawo okulaga bannayuganda amazima oba kwatusaako amawulire mu budde bwonna nze kyasobola okubagamba mwena bannayuganda tusigale nga tuli bakkakama olw'ensonga ki nti ekkooti esigala kooti tulina okusigala nga tuwa ekkooti ekitiibwa ate kyezigambe kyekisembayo kyebaba basazeewo omulamuzi aba n'obuyinza obwenkomeredde okusalawo ku musango gwonna oguba guli mu kooti nja kubajjukiza ekigambo kimu teri musango mutono nga guli mu
teri kiba kintu kyakusaaga n'olwekyo tusigale nga tuli bakakama tusigale nga tuli solid olwansonga nti anoonya amazima takoowa anoonya obwenkanya takoowa buno obwenkanya bwa ajali mwiza bwetunoonya tebugenda koma ku ye tuzadde abaana b'obulenzi tulina abaana abalenzi tulina ba brothers baffe tulina baba baffe tulina balamu baffe nga balenzi mwalabyeko omwana ku mawulire nga nnyina yamwawabidde mbu yamukozesa kitaawe yamwawabidde naye ng'omwana agamba twateesa ne maama saamukwata naye nga maama aloopa nti baamukwata maama alimba twateesa n'olwekyo nti bangi abawaayirizibwa era bangi abanyigirizibwa kyetulina okwekwasa twekwase katonda yasooka twebaze kooti kubanga n'okutuba n'essuubi basobola otugamba teriiyo temudda temukolamu naye buli lwatuwa deeti ekinsinga okunsanyusa mu musango guno ffe baabawabira abalina omusibe mukyero tuli rede n'okubuulira naye ate abatusiba balina puresa esinga eyaffe please musale puresa bakazi mmwe ndaba mu buguma mu bukuta mwenna amatama gabakulukuse mukakkane mwe mwatuwabira mwe mwatusiba ffe tuli solidi together mwe mwaleetwa musango mwe mwavanye mwogera kalebule tulina twogera bino accordingly eyawaaba yaani kino kitweta ku musango nti eyawaaba yaani era byayogedde byetujjamu biki byetugamba abantu byayogedde biki ebikolwa byeneneyisaaye bitweta kumuwaabi yaani so n'olwekyo bingi bikyavaayo ebimu tubisirikidde olw'obujulizi naye ffe tusaba katonda era tumwebaza twebaza abalamuzi tujja kusigala nga tuwawa ekitiibwa tujja kusigala nga tuwa kooti ekitiibwa kuba kitukakatako empaji ya kooti semateeka esigala nga empaji za kooti zeetengeredde nti omulamuzi kyatugamba bwana tugamba kubuulira tujja kuwulira bwana tugamba tukomewo tujja kukomawo bwana tugamba tutambula tujja kutambula still paka nga tufunye obwenkanya oba n'obwerufu ekyatwagala kusetinga at least exactly nti kino tekikomi kinemekoma ku aji ali because abagenzeeko mu makomera nga Nurdin Tege olabe ku bantu abasibiddwa ku bwere there are many people 75% gye bali naye nga bali mu leepu abantu bangi tubalaba nga bamusibidde leepu baga bareping omuntu after oba pregnant omwana bamuzaala ne bamujjako deni enga si ya musajja naye nga ate oli yasibwa nga yasibwa asaavinze batutte ebintu bye ne bagenda ku deni enga kituufu teyakozesa muntu n'omwana siwe deni etekwatagana n'olwekyo bino ebintu sibi tetuli mu kusaagamu tetuli mu just no tuli serious era ffe tugenda kusigala nga tuwuliriza ekiragiro kya kooti tugenda kusigala nga tuwa kooti ekitiibwa tugenda kuwa abalamuzi ekitiibwa tugenda kuwa abaloya baffe ekitiibwa paka tunafuna obwenkanya ate obwenkanya tubusetinge bugende ne ku bantu mbakubira omulanga batugambye ennaku z'omwezi 2 mwenna gye muli asobola okujja asobola okutuma gwenna ayina brother wo oyina mwana mulenzi wamuzaala muto kino kye tusetinga kigenda kubeerawo nga wera basetinga ssemateeka twagana ffe tukisetinge kiyambe ku bantu baffe bagenda baffe abali ebweru w'eggwanga nga omulaba amateeka ge bakola naffe kyetwagala kyekino at least omusajja abeereko n'obwogerero omusajja abeereko naye wastandinga n'agamba nti amwe maani naye ntandikirawo nange abasajja bangi babidde mubimanyi bino ebintu tubyogera gwe oba tebanabba mukwano kyannaku okubeera musajja guleme kubeera musango kubanga Katonda yakutonda bw'ati kyannaku nnyo nti abantu abamu bibatuuseeko ate babimanyi naye osanga omubuyabuya nga standinga nga awakanya amazima ngoba awakanya obwerufu kiruma nti ate abamu babikozeeko n'abaana b'abantu nina omukazi omwe alina eddagala ensansa mu mutwe yasibako omwana wa bene bw'ati n'amuggyako 7 miliyoni n'amukako amwebakengako emirundi 6 omusango gye gulye katwe fayiro yali mu 16 naye omugenda ne mukonfirming yali amwegomba yali amwagala kwegamba nti abantu abamu balina protocol batambuza obulamu bwabwe nabaddeko ne muganda wa Keti promotion anyway mukama wange sigenda kumwogerako ng'abantu abo bamu bakola ebintu bye bimu n'olwekyo nti kino ekintu temulowooza nti kyakusaagirira tetugenda kusaagirira ate eddagala lyensansa zikawula nekino kitaasa abantu bangi basajja be basinga okufunamu n'abakyala abakazi abafere basinza okufunamu mu bufere abakazi basusse obubbi omukazi asobola n'okuzaala abaana 10 ne mugenda ku deni walukaga yakebeza abaana afunyeko basatu abidex abakebeza bati afunako n'omu yasobeza musanvu yasangako oba ayina ensigo emu nga nayo yakona